abantu ne babasuza mu ndongo ne babasuza ku sipiiti naye nga Buganda bagiyiwamu abantu ate be bayiwamu bo bazaala naye abaana Abaganda babafudde ab'omulembe ab'omutindo abatateekeddwa bokuzaala kuba bateeka okuba nti enkya bajja genda mu kugulawo lonki enkya bajja kubaayo ekitobero enkya bajja kubaayo ekigunda kakati omwana akulidde mu bulamu bw'okugenda mu kitobero ne mu kigunda ne mu lonki tomusuubira kugenda ng'alina akaana akato tomusuubira kuba na kabebi kuba ayagala babeere n'omwagalwa we nga bali mu ndongo banaateeka wali kabebi bamala okusala endongo ekitegeeza ekyo tekijja kusoboka nolwekyo batekwa kino kireka basigale nga bagenda mu ndongo naye ebbanga lirigenda okuyitawo nga Abaganda batono nnyo nga bannamawanga be basingamu obungi nolwekyo nga okusalirawo Buganda bagwira be bakukola ki bebakulina ku bibegabega byabwe nga Abaganda tetukyalina namba eyimirira n'eyogera ensi nebaako kyekola ki kyewulira ezo ze zimu ku nkola omulabe zakozesa okutumenya n'okutusaanyaawo zewayogeddeko eziringa entono ennyo omuntu zatateekako birowoozo mukama wange nga nkyali ku ntalo waliwo ekigambo kyoyogeddeko ekya East African Federation nogamba nti ku mulundi guli East African Federation yali ku mawanga 3 Kenya, Tanzania ne Uganda kati olwaleero kuliko Burundi ne Rwanda naye nga enteekateeka endala egenda mu maaso baagala okutula ku Eastern Congo ekitundu ekimu ekyo kyemuwulira kati ekirimu olutalo wakati wa yasooka n'abeera Nkunda Batwale bwe bakuumira kati e Rwanda kati kwe twagasa ono Ntaganda baagala okutulako ekitundu kya Eastern Congo bakigatte ku nsi y'e Rwanda ne Uganda ebeere ensi emu baagala okugattako Somalia ne Southern Sudan eyo nebeera ensi ki ebeera ensi emu nolwekyo bwebeera ensi emu ezimu ku nteekateeka ezitwala amagye okuva mu Uganda okugenda e Somalia yenteekateeka ey'okuzimba amagye aganaafuga East Africa ku mulundi guno East Africa baagala gifuga nga bwe bafuga Uganda abazungu bakola enteekateeka y'okufuga Uganda nti nga omukulembeze ali mu buyinza yeesigama ku magye n'olwekyo puroguramu eri nti amagye gatekwa okuba nga ga mukago nga agasinga obungi nga Abanyarwanda abatuusi abali mu UPDF abali mu RP ag'e Rwanda n'ago agali kati ekkonga ag'Abanyamulenge bagatteko n'agamu ge bagezaako okuzimbira Sudaani naye nga si gabadinka wabula era ag'Abanyarwanda abaliyo be bagenda bapulantingayo eyo enteekateeka yayagala okukolebwako gavumenti ya Uganda ezayagala okuwandiikanirako ne Kenya ku nsonga z'akazinga k'emigingo nga gavumenti oba n'okulonda kwa 2007 wakati wa Kibaki ne Raila Odinga Oweekitiibwa Pulezidenti n'agezaako okwagala okuwa Raila Odinga amagye gamuyambe naye nga missoni ye yalimu enkulu yali ku positioninga abantu basuubira nti nno bayinza okuyambako okutambuza enteekateeka y'okutondawo amagye ga East African Federation nga omuntu gwe basuubira ayinza gwe baali baagala ayinza okusooka okukulembera East African Federation yali ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'olwekyo nga ayagala amagye agali loyo ku ye ag'abatuusi gabeere nga galina positioni mu bifo byaki ebyenjawulo era kyekintu abajjaluwo kiba kyabala lwaki naba tebasituse ne bagenda e Somalia
Somalia ne batukulamu ebitundu bisatu, bibiri nga waliyo ekitundu kya Puntland ne Jubaland. Puntland kye kitundu kye bagamba ekirimu amagye oba kye bayita Abalusababu, naye nga Abalusababu abo bafuna obuyambi okuva ewa Salim Saleh, muganda wa President Museveni, nga bakozesa kampuni ye ya Sarasim. Kati Jubaland yo Kenya nayo neteekayo amagye era neyetendeka abannalukalala abaliyo. Lwaki waliwo bannalukalala be bayita Abalusababu? Abannalukalala tewali bagundi baliawo nti no waliwo tribe mu Somalia erina force erwana okubeerako kyetuukako, wabula enteekateeka y'abazungu, amawanga g'abazungu nga galwanira omwalo gwe Baidoa ye yavaako kye bayita Alusababu, okubeera nti no baddira abavubuka ne babamma emirimu ne bafuuka bakireereese. Bwe bamala okufuuka bakireereese ne bajja nga babatikka enjaga okugisomosa n'okugenda okuwamba emmeeri nga Spain ne Bungereza ne America ze ziri mu nsonga eyo, naddala okutendeka abavubuka abagenda okuwamba emmeeri n'okukukkusa ebiragalalagala nga babikolera Somalia. Kakati abo be bamu be bamala okukozesa ebyo ne babafuula abatujju, naye nga amawanga g'abazungu ge gafuula bano abatujju. Kati olw'okuba nti abatujju kye baagala okukozesa nga bwe bakozesanga communism ne capitalism, n'olwekyo baagala okulaga nti buli ayagala kati okugezaako okwerwanako bajja mulebolinga nga terrorist, bajja kwanguyanga okuga nti oyo akolagana n'abatujju. N'olwekyo omuntu bw'awulira abatujju atya nnyo n'alowooza nti abatujju kintu kiri awo kirinawo we bakiteekerateekera, so tamanyi nti bano abagamba nti bano batujju ate bo bennyini be batendeka obutujju. Kuba waliwo era olupapula lwa Weekly Observer olufulumira mu Uganda lwawandiikako omulundi ogumu, olunaku sirujjukira bulungi naye nga obukakafu we buli kuba olupapula nalufuna, nga lugamba nti amagye ga UPDF gatendeka Abalusababu. Pulezidenti wa Uganda bwe yali avaayo okwogera ku nsonga eyo yagamba nti ekibakozesa ekyo okutendeka Abalusababu bagezaako okutendeka abantu abasobola okugenda okubakettera munda mu kitongole kya Alusababu, kyebava batendeka bano babeere nga Abalusababu basobole okubabegera mu bali. N'olwekyo omaliriza nga ebyo bimaze okufuluma, tufuna bomu erugogo ezatta abantu baffe. N'olwekyo ebintu bwe bityo bikolebwa mu bukodyo bwe wayogeddeko, abantu bwe batatwala nnyo ng'ekikulu. Era bwemala okubeerawo abantu babulowoozaako okumala bbanga ki, era babuyimirirako okumala bbanga ki, bameka abakyayimiridde ku bintu ebyali erugogo n'ekabalagala, n'okumanya ddala baani abaatega bomu ezo, Balusababu nga bwe kyogerwa oba nteekateeka ndala yakukera ku makya kulugulaza na kuguumaaza bantu n'abantu okubatemula. N'ekyo ebyo mbireese okubalaga kye bayita East African Federation ekigenda okuzimbibwa nga bw'okyogeddeko, omusingi gwakyo, ebinyusa ebikirimu, obulabe obugenda okukibeeramu oluvannyuma lw'ebbanga nga kimaze okutondebwawo. Era kyova okisanga nti bwe bagenze okulonda sipiika wa Yara oba General Assembly ya East African Federation, bagezezaako okulonda omukazi Omuganda, naye ng'omukazi Omuganda oyo mu kumulonda Pulezidenti agezaako okuteekawo olutalo olumukubira
olukuba kampeyini okulaga nti no wabaddewo obutakkaanya wakati mu bantu aba Uganda oba mu bakulembeze ba Uganda abakoze ekintu ekyo. Naye nga pulezidenti kyakweka nti agezaako okukubira East African Federation campaign n'okulaga nti wakitalo nnyo oba mpagiruwaga mu kuzimba East African Federation era agitegeera nnyo okusinga bakama b'abazungu abagitandika. N'olwekyo kyava ateekamu ono ku katemba okuvuma sipiika wa paalamenti, okuvuma prime minister, okuyita Elia Kategaya, okugamba okwogera ebintu ebiringa biraga nti no waliwo ennyo okusika omugwa. N'olwekyo abantu bagira obwongo bwabwe balowooze nti kati Museveni engeri gy'atakuse n'amama mbabaza era buli essaawa yonna agenda